Mu mawulire ge tuyinawo wetwogerera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu awandiikidde Mariam Wangadya ebbaluwa wabula nga ku luno tawandiikidde Mariam Wangadya yekka, awandiikidde Wangadya n'abamu ku bantu abakola nga Mariam Wangadya oba abali mu kifaananyi ekya Mariam Wangadya, ntegeeza abakulembera ebitongole, era ng'agamba nti General Yoweri Kaguta Museveni abadde aliraayinga nnyo ku bakulembera ebitongole wabula ng'abakozesa ddate waaka, ensi n'egenda maaso n'okuba ng'ekyawa bbo, kyokka ate oluvannyuma n'agenda maaso n'okuba ng'abasuulawo. Kakati akutte peeni n'olupapula n'awandiika ebbaluwa gye ngenda ogenda maaso n'okuba nga nkuyitiramu. Awandiikidde Mariam Wangadya n'abamu ku bakulembera ebitongole ebirira Museveni kwaliraayinga era ebimuyambako ogenda maaso n'okuba ng'asigala mu buyinza, naye ate nga ye agenda nadda ebbali ne yeefuula ali kiriini, naye n'akozesa bano epublic n'egenda maaso n'okuba nga bano beekyawa. Agambye Mariam Wangadya, jjukira ono ye yamugoba mu kakiiko aka Uganda Human Rights Commission bwe yali agenza okukola statement. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yasabumitingayo omusango mu kakiiko kano ng'avunaana oba nga yeemulugunya ku ngeri gavumenti ya Uganda gye yali ebulookinzeemu ebivvulu bye, okubeera ng'ali takyakkirizibwa kuyimba, yali takyakkirizibwa kukola mirimu gye nga bwe yali ng'agikola. Mariam Wangadya ebiseera ebyo nga ye ssentebe ow'akakiiko k'eddembe ly'obuntu, gwali mwezi gwa kutaano ennaku z'omwezi nga 2 omwaka 2024. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asituka ne bannamateeka be ne batuuka mu kakiiko kano nga bateekayo kugamba yali agenze kujjayo musango ogwo oba petition eyo gye yali yateekayo. Mariam Wangadya engeri gye kiri nti ye yali akulira akakiiko kano yamufubutula olwa statement ye yali akoze, kubanga we yali akola submission ye yayogera ebigambo bingi nnyo ng'anenya akakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu okugenda maaso n'okuba nga keetabye mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu, kyokka ng'ate ke kavunaanyizibwa ku kulwanirira eddembe ly'obuntu. Kakati Mariam Wangadya yamutegeeza n'amugamba nti nze sijja kukkiriza onnenye nti nninnyirira eddembe ly'obuntu ng'ate akakiiko kenkulembera kalwanirira eddembe ly'abuntu. Mariam Wangadya n'amugamba njagala ofulume wano, n'atuuka n'okuyita security. This commission, which is empowered by the constitution to protect constitutional rights, is instead the one violating those rights. I mean, Madam Chair, in all fairness, how can a complaint regarding... If that is the personal statement you are making, which is an attack on the commission, you are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny praise, to emasculate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, you are represented, you have to speak through your lawyers. But if you want to speak, Madam I will Chair, not allow you to accuse this commission of violating human rights. Madam Chair, you will not speak any further about that. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and I am hereby directing you to leave. And I hereby withdraw my complaint to this commission, because this commission lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is alright, but at least it is before the world. I am directing you to leave. Yeah, it's alright, most obliged. Security, come and take him out. Sure. Yatuuka okuyita security n'abagamba nti security come and take this one out. Ng'oyo gwaliko ye Robert Kyagulanyi Ssentamu amugamba fuluma wano, sijja kukukkiriza kugamba nti akakiiko kenkulembera ke kalwanirira eddembe ly'obuntu ate gwe nti akakiiko okadisrespecting nti kekobaana n'abanyigirize n'abalinyirira eddembe ly'obuntu. Kati kwolwo olunaku zaali ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwali gwa kutaano omwaka gwa 2024. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza Mariam Wangadya nti munnange akakiiko k'okulembera simanyi oba okolera ku biragiro bya General Yoweri Kaguta Museveni nti lekeraawo okusaavinga ebiragiro by'omuntu omu, wabula njagala ogende mu maaso n'okuba ng'ate okola ekintu ekyo akakiiko okola omulimu akakiiko kano k'okulembera gwe kateekeddwa oba gwe kali supposed ogenda maaso n'okuba nga kakola. Kakati Mariam Wangadya yamugamba nti fuluma, era Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannamateeka be n'afuluma n'amugamba n'omusango gwange ngugyeyo. Keesi gye yali aleese nkugambye yeey'okubeera nti gavumenti yali tekyamukkiriza kuyimba, baali bamugaana okuyimba, era ng'emyaka gyali 5 egiyise by then we yajjira okuwithdrawinga petition ye wali wayise emyaka 5 ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu tekamwanukula, tekamuddamu, tekalina kye kakola. Mariam Wangadya n'amugamba fuluma, tolina kwogera bw'otyo, tolina kunenya kakiiko kano, oba kalinyirira eddembe ly'obuntu oba tekalirinyirira oba kalirwanirira, njagala ogende maaso n'okuba ng'ofuluma, toteekeddwa tutugambako. Kakati waayise ebbanga ttono
Mariam Wangadya n'awulirwa ng'alaajana era ng'alaga ti embeera gy'ayitamu ekyamazima si nnungi, n'atuuka n'okuta ebigambo ebyabadde ebikakali. N'ategeeza nti alina n'okwemulugunya eri mukama we Jeno Yoweri Kaguta Museveni, n'atuuka n'okumulabula n'amugamba nti ssebo nja kukusaba akakiiko kano kawe ku kitiibwa, akakiiko kano kabaleemu amagezi. Mariam Wangadya yennyini ebigambo bye yayogedde twabikuwaddeko ng'agamba nti yeemulugunya ku mukama we atali mulala Jeno Yoweri Kaguta Museveni n'engeri gy'alondamu abakulembera akakiiko kano. Naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti aza atulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda. Kati Mariam Wangadya bino bye bigambo byennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu bye baali bazze okukompuleyininga nti omusajja akakiiko kano oba n'obukiiko obulala oba oliawo tabateekawo nti mugenda kukola omulimu oguteekeddwa okukolebwa, wabula aliraayinga ku bukiiko buno oba ku bitongole bino n'aba nga yagenda maaso n'okuba ng'afuga gy'azannyira dda tewaakawe, mmwe mugenda maaso n'okuba nga mukifeesinga, kyokka ku nkomerero mwe mugenda kutuuka ate munyigirizibwe bubi nnyo. Era mu bbaluwa gy'awandiise tawandiikidde Anita Amongo yekka, tawandiikidde Mariam Wangadya yekka, amentioninze amannya nga gano wammanga. Mu bbaluwa ye mulimu Kakooza Mutale. Abantu bano bonna baali babaddeko ab'amaanyi, baali babaddeko mu bifo, baali bakulembeddeko ebitongole, baali bakozeseddwako okunyigiriza omuntu wa wansi okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula ku nkomerero ne bawunzika bubi. Mariam Wangadya gwawandiikidde ebbaluwa, wabula ategeezezza nti mpandiikidde abantu abalinga oba bafaanagana nga Mariam Wangadya. Kuliko Kakooza Mutale, kuliko Abdallah Kitatta, kuliko Kale Kayihura, kuliko Peter Erweru, kuliko Anita Amongo, naawo n'agamba apparently Mariam Wangadya. Ebbaluwa eyo ngenda maaso n'okuba nga ngikuyitiramu mu bujjuvu bwayo, wabula njagala owulira ebigambo bino. Robert Kyagulanyi Ssentamu kugambye nga 2/5/2024 Mariam Wangadya yamufulumya akakiiko n'ayita ne security kugamba yali ayise bamufulumye nga bamukutte na bukwasi bamuwalabanye asobole ogenda maaso n'okuba ng'afuluma. N'amulabula n'amugamba nti bino nno by'okola si ggwe asoose, wabula gye binaggwera oyinza okuwunzika ng'oli omu ku abo abagenda maaso n'okufeesinga embeera ya mukamaawo, nti bw'onaamala omuzannyira dda tewaakawe gwe ogenda kuwunzika bubi. Mariam Wangadya teyawulira. Kakati zibadde teziri busa, Mariam Wangadya n'alaajana ebintu byennyini bye yalinga amugamba oba bye baamulabulako teyakomye kulaajana, n'awandiika ebbaluwa ng'alekulira ekifo ekyamulondebwa. Era bwenjogerera takyali ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akwata peni n'olupapula n'akuuta ebbaluwa n'amugamba nti Mariam Wangadya n'abalala abafaanana bwe batyo, njagala kakati kino kibeere ekyokuyiga era guno gwe guba omulundi ogusemba. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, nga bulijjo bali kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ndala gwatambula naffe. Tanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna tuli ku nsonga za Mariam Wangadya. Robert Kyagulanyi Ssentamu gwawandiikidde ebbaluwa, wabula nga sinnaba kubanga nkusomera ebbaluwa eno nsazeewo nsooke nkuzzeeko emabega. Ebabega ebiseera ebyo Mariam Wangadya ng'amaanyi mangi, nga ebbugo muliri waggulu nnyo, nga byonna abikola okugezaako okulaga bakama abe nti nze ndi w'amaanyi era nsobola okukola n'ebiragiro bya mukama wange n'embituukiriza n'okusinga bw'alowooza. Mariam Wangadya wetwogerera kakati ali mu kufeesinga akaseera ak'akazigizigi. Jjukira gye buvuddeko twakuwadde amawulire nti Mariam Wangadya yalekulidde. Yakutte ebbaluwa n'agiwandiikira ebbaluwa eyo twalabako dating ennaku z'omwezi 6 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu lwe yagiwandiika, n'ategeeza mukama we ti ssebo onansonyiwa ekifo kye wampa kinnemeredde nkisuddewo. Era ng'ezimu ku nsonga lwaki kyamulemeredde kwe kubeera nti abadde alina embeera mwakolera okusinziira ku ye gye yavaayo nannyonnyola. Era nga Mariam Wangadya ono yatuuka mbu n'okwoza ku mmunye. Era Mariam Wangadya ddala emmunye yagyoza, akatambi ngenda kakulaga gaali mawulire. Ewe yayoleza ku mmunye kaali kaseera kakazigizigi kagamba mbu kaakoleramu ng'afuna okutiisibwatiisibwa naddala ku statements ez'enjawulo z'abaateeseteese okugenda maaso n'okuba ng'afulumya. Era Mariam Wangadya y'omu ono twakuwako kaakatambi mu mawulire g'enzize enkuwa nga
yategeeza nti abamu ku bammemba baakola nabo mu kakiiko kano balina emmundu ekintu ekimutiisa ng'atya n'olumu n'okutuuza zi meeting ez'enjawulo era olw'okuba badde akolera mbu mu mbeera ey'akazigizigi yatuuka n'okukaaba bwe yali ayogera ebigambo bino. Wangadya atuuse n'okwoza ku mmunye ng'annyonnyola embeera gy'ayitamu kasookedde ng'alondebwa ku kifo kino nga baatandikirawo okumulima empindi emabega. Naye ekintu kino si kipya. Kyatandikirawo nga naakayingira ofiisi eno mu Septemba 2021. Enjawulo eriwo nti kaakati ate kisusse. Ono atuuse n'otutegeeza nti ebbaluwa esaasaanyizibwa ku mikutu egy'enjawulo ng'eyoleka nga kalisoliso wa gavumenti bwe yali atandise okunoonyereza ku nsaasaanya y'ensimbi mu kakiiko kano ng'agamba nti nkadde nnyo era mbu singa yali ntuufu yandibadde yakwatibwa dda ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo ebivunaanyizibwa ku kulwanyisa enguzi nti mu bbanga erisoba mu myaka 8 gy'amaze nga mukozi wa gavumenti talina bbala lyonna lya nguzi wadde azaasuubizibwa obutitimbe bw'ensimbi okubaako ne byakola wabula n'ataterebuka mutima yadde. Mariam Wangadya bino byonna baamulabulanga abantu nga Bajjowero Ssennyonyi abantu ab'enjawulo bonna nga bamugamba naye ebintu engeri gy'obikolamu si yeegwanidde gw'ofa ku kimu kugenda maaso na kubanga osanyusa mukamaawo naye ekituufu kiri nti si bw'oti bw'oteekeddwa okuba ng'okola emirimu. Okkuzaako Mabega Mariam Wangadya ono gw'olaba yatuuka n'okugamba nti bano ababanja abasibe baabwe bintu bya kiwaani yagamba nti tebalinayo John Bosco Kibalama John Damulira n'abantu abalala abatamanyiddwako na mayitire na buli kati. Mariam Wangadya ye yatuuka n'okutegeeza nti abantu abo nze bandabikira okuba nga tebalinayo bano abantu balayika bali ku kiwaani bw'atyo bwe yakiyita eky'okubanja abantu baabwe. Era ebiseera ebyo byonna nga Mariam Wangadya azannya ddate w'abakamaabe ebimu ku bintu Robert Kyagulanyi Ssentamu by'atadde mu bbaluwa gy'awandiise ng'alabula ategeeza nti mmwe temuyiga ne bwe tugezaako okubagamba temuwulira. Mariam Wangadya abantu abaabuzibwawo yatuuka okugamba nti ye takakasa nti ddala bano abantu baabuzibwawo. Ssennyonyi yamulabula bonna bazze bamulabula bwenjogera yalekulidde bamuwandikidde ebbaluwa byonna ngenda bikuwa. Wangadya ebiseera ebisinga alekerera obuvunaanyizibwa bwe ate nayingirira oba oliawo byali badde bitamukwatako namukwatako kubanga alina obuvunaanyizibwa obwenkiza ennyo bwazze yeesulirayo ogwa Naggamba tuzze tuwaaba emisango mingi abaabuzibwawo ba John Bosco Kibalama Bakanata Muhammad n'abalala n'abantu abazze bakubibwa. Oyo Wangadya lumu yagamba n'ogamba nti tuli mu kwekoza abantu baffe bali mu kwekoza omuntu bamukubyekubye ajjudde ebiwundu na kimbwa bali mu kwekoza. Ate n'ekirala bwe abantu baba balina abantu babanja nti bawambibwa babanje bali be bateebereza nti bawamba abantu baabwe. Naye kati nze Wangadya omukazi omunaku nga nze nina obusobozi obuwamba. Do I have capacity to abduct anyone? I don't have that capacity. Naye kyengenza okulaba nti waliwo ekobaane okulaba nti ensonga eno teva mu ddiiro. Ensonga eno ya kiwaani nze saagala kubindeetamu all the time. Ensonga eno mbu ya kiwaani era mbu tayagala kubimuteekamu all the time. Nsonga ki gy'ategeeza ey'abantu abaali abaabuzibwawo in fact John Bosco Kibalama ne lisiti nga bwe tuzze nga tugikuwa. Mariam Wangadya yategeeza ndiye tayagala na kubimuteekamu. Abasajja ne bamulabula n'agenda maaso n'okubanga tawulira wabula ziba teziri busa. Mariam Wangadya n'atandika okufeesinga ku mbeera y'emu gy'abadde agenda maaso n'okubanga ate abikkirira oba gy'abadde ng'agenda maaso n'okubanga akolera. Mariam Wangadya yatuuse okugamba nti nze ekyamazima embeera mwenkolera mpulira ngikooye era nga bw'owulidde wali nti yatuuse n'okwoza ku mmunye n'atuuka n'okukalira mu mukama we amutegeeza akakiiko kano nkusaba okawa ekitiibwa kabalemu amagezi londera abantu abagwanidde okukola emirimu gyabwe nga bwe baagisoma. Mariam Wangadya yatuuse okwemulugunya ngenda kukusomera ebbaluwa Bobi Wine gy'awandiikidde Mariam Wangadya n'abantu abalinga ye naye nga byonna agenza okubiwandiika nga zino ze zimu ku nsonga we twasinzidde era Mariam Wangadya oluvannyuma lw'okwogera ebigambo by'ayogedde kyamuwaliriza okulekulira. Mu bigambo Mariam Wangadya bye yayogedde yabadde ng'ali mu kwataakinga mukama we ng'ali mu kumulaga nti akakiiko tokawa kitiibwa kabalamu magezi olwo nti abantu abatagwanidde kubeera mu kakiiko kano ne bagenda maaso n'okuba nga bakola ebintu ebitasaana.
kati Maria Muwangadya ebigambo ebyo twabikuwa wabula kambi kwongere oluvannyuma nzije nkuwe ebyaliwo lwe yagoba Robert Kyagulanyi Ssentamu then ate n'ebbaluwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawandiise ng'awandiikira Maria Muwangadya oba kubadde kumugumya oba kubadde kumujjukiza nti kati jjukira nawe lwe wakola bino byonna ngenda genda maaso n'okuba nga mbikuwa obitegeere bulungi nnyo ebbaluwa yonna tugirina nga bwe yagiwandiise wabula nkuzzaako ko emabega Maria Muwangadya oluvannyuma lw'ebyo byonna bw'ati bwe yasoose okwogera era nga kigambibwa nti bino bye bimu ku bigambo ebyamuviiriddeko akazita akamusindiikirizza okugenda maaso n'okuba nga alekulira. Naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti atulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa kaŋŋamba oli munnabyabufuzi wesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambulirowa ogudde mu kalulu okaabye ennyo abalonzi bankamula ndi mwavulu nkupe sitalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Ennyingo 4 mu ssemateeka. Chapter 4 of the Constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya abamanerenda loan sharks abagala oba wambako ebyabwe okubatwala mu kooti nti genda ogira otuulako eri. Ssebo taata Natasha nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Era ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba pulezidenti bw'oliba olonda ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano akakiiko kawe ku kitiibwa naye n'ojja okanyuga wano abantu abatalina credibility obasuubira kukola ki? Era bino byennyini bye tulaba bino just kulwanyisa bakama baabwe tebalina mugaso gwe baali bongedde ku mirimu gy'akakiiko kano. Omulimu ogwabwe kutuuza meetings obufofofo kutambula mumwe abamawulire ngenzeeko mu ofiisi ya minisita wa justice ani ajja okuntwalako ewa maama Janet Museveni ntuuse ntya ewa CDF bakwate omuntu ono wuuyo kantukeko ewa Genosale Wangadya ono bamukwata ddi atwalibwe mu kooti. Bw'obanga ebisaanyizo byokka gwe pulezidenti by'otunuulira okulonda ba commissioner ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu kubawonya bwavu kubasobozesa kufuna ARVs ez'omulembe eziriko bwe kibanga kyekyo ekisaanyizo kyokka ky'ogoberera bino byennyini ebigenda mu maaso tebikwewunyisa naye nandisabye akakiiko akaliddako be very careful. Show some respect to the Uganda Human Rights Commission. Show some respect to the Uganda Human Rights Commission. Maria Muwangadya ng'ategeeza mukama we era ng'alumbye mukama we mbola okumusindikiranga oba okumulondera abantu abatagwanidde ng'abawonya bamanerenda n'okusobola okubasobozesa okuba nga balina access ku ARVs ez'ebbeeyi. Bino yali abigamba abadde mukama we eyamulonda okubeera ssentebe w'akakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu. Kyokka ebigambo byennyini bya complaininga by'ebigambo bye bimu abantu nga Bobi Wine bye baamugambanga bwe babanga bakyadde mu kakiiko ke ak'eddembe ly'obuntu. Wabula Maria Muwangadya nga tayagala kumanya era nga tawulira. Kati ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwali gwa 5 omwaka gwa 2024 Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulemberamu ttiimu ey'abannamateeka okwali George Musisi, okwali Benjamin Katana n'abamu ku bayambi be abalala bagenda mu kakiiko kano nga bagenze ku withdrawing kubanga baali bayinza emyaka nga 5
nga petition gye baateekayo kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yawaaba omusango ng'aguwaaba mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission. Omusango guno yaguloopa ng'aloopa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nti baali baabulookinga ebivvulu bye, baali baamugaana okukola era bw'atyo yeesitula n'agenda ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Mariam Wangadya kye yakola yamugamba kale withdraw, yali agenze ku withdrawinga, wabula mu ku withdrawinga baamuwa eddakiika ayogere statement ye, official statement. Wabula mu official statement ye yatandika ayogera ebigambo n'ategeeza Mariam Wangadya kimunnange akakiiko kano ensonga lwaki tu withdrawings omusango gwaffe ensonga yakubeera nti akakiiko kalemereddwa okukola omulimu gwako. Mariam Wangadya n'agamba akakiiko kakoze era oli mu kuka disrespect nga sijja kukukkiriza, n'atuuka okuyita security n'agamba mujjono mu mujjewo kubanga sijja kubikkiriza. Kyokka wenjogerera Mariam Wangadya ekimu ku nsonga ezimusindiikiriza okufuluma mu kakiiko kano z'ensonga zezimu ze baali bamugamba ze njagala owulire mu katambi kano. Thank you very much, Madam Chairperson. Madam Chair and the Commission, we filed this complaint on the 7th of December 2018 after the security agencies blocked over 20 of my music concerts, confiscated our music equipment, arrested and tortured many of our colleagues, and denied many of my people the right to earn a living simply because of my political affiliation. And we are appearing before this commission this morning, more than 5 years later, Madam Chair, to be heard. Madam Chair and the Commission, Article 28 of what is left of the Constitution of the Republic of Uganda provides for the right to a fair hearing. It provides for a person shall be entitled to a fair, speedy, and public hearing before an independent and impartial court or tribunal. It is more than 5 years ago, Madam Chair, and as all of us know, justice delayed is justice denied. Madam Chairperson and members, this commission, which is empowered by the Constitution to protect constitutional rights, is instead the one violating those rights. I mean, Madam Chair, in all fairness, how can a complaint regarding... If that is the personal statement you are making, which is an attack on the commission, you are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny praise, to emasculate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, with this attitude... You have to speak through your lawyers. But you gave me a chance to speak, Madam Chair. You did not tell me what to say. You are choose this commission of violating human rights. Madam Chair... You will not speak any further. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and with this attitude, Madam Chair, and I hereby withdraw my complaint to this commission because this lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is all right, but at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's all right, most of right. I will leave this commission. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission, and I wanted to go on record telling you this. Thank you. The world heard you, Madam Chair. Withdrawn, not dismissed. Yabimugamba maaso ku maaso. Yamugamba you are impartial and you are not competent to chair this commission. Yabimugamba maaso ku maaso. Mariam Wangadya olw'obusungu n'agenda maaso n'okubanga ayita security ne babalagira bafulume. Era bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne ttiimu ye ne bagenda maaso n'okubanga bafuluma. Era bafuluma ekifo kino naye
ebigambo bamaze obimugamba nga ne petition gye baali bataddeyo bamaze okugi withdrawing. Ensonga lwaki bagi withdrawing, akakiiko k'eddembe ly'obuntu kaalemererwa okukola omulimu gwako, era nga kigambibwa baba kusinziira mu petition eno bukatuukiriza bigendererwa ebya mukama wa Mariam Wangadya. Kakati oluvannyuma lwa bino byonna Mariam Wangadya gy'avudde n'alaajana era naye n'ategeeza ebigambo bye bimu. Kakati ebigambo by'ategeezezza ebyaleese akamwenyumwenyu, Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amusekerera n'amugamba nakugamba era ne nkuwandiikira ne ntuuka ne mu ofisi ne nkugamba maaso ku maaso ti ebintu by'okola munnange si ggwe asoose. Kakati wenjogerera amuwandiikidde ebbaluwa, era ebbaluwa eyo njagala tugende maaso n'okuba nga tugiyitaayitamu. Tawandiikidde Wangadya yekka wabula amuwandiikidde n'abamu ku bafaanana Mariam Wangadya. Wulira, mu bbaluwa eno awandiikidde abantu ab'enjawulo newankubadde nti Mariam Wangadya yakyasembyeyo. Naye nkugambe kuliko Kakooza Mutale, kuliko Abdallah Kitatta, kuliko Kale Kayihura, kuliko Peter Erweru, kuliko Anita Amongo, kuliko n'abalala boyinza okumentioninga awo abafaanana abantu bano nga babadde mu bitongole byabwe oba mu offices zaabwe, wabula mbu nga bakola emirimu enkola gye bagikolamu nga balinga abasatisfyinga mukama waabwe nga tebakola mirimu office nga bwesaanidde kugenda maaso nakubanga egikola. Kati mu baluwa eno si mpanvu, njagala tugiyitemu. Yawandiikiddwa olunaku olwajjo, in fact olunaku lwaleero ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'omusanvu 2026 era nassaako n'omukono Robert Kyagulanyi Ssentamu wansi wano. Wulira, yagambye on the Wangadyas of this world, ky'abantu nga bawangadya mu nsi eno, bw'ati bwe yawandiise. For a long time, Museveni's regime has relied on individuals occupying positions of public authority to execute its political agenda, and the cost of justice and the rights of fellow Ugandans. Uliriza, yagambye nti ku bantu kuba Mariam Wangadya ab'omulembe guno abategeeza nti mukama wammwe n'ekibiina kye oba ne regimu ye bamaze ebbanga nga balirayinze ku bantu nga mmwe abatudde mu positions ez'ebifo oba ez'ebitongole ezigenda mu maaso n'okuba nga ze-executinga political agenda ye, naye nga mubikola at the cost of justice and rights of fellow Ugandans. Munyigiriza bannayuganda bannammwe, mulinnyirira amateeka ge mwandibadde mukuuma, mukola ebikolobero bye mwandibadde mulwanyisa oba muvumirira, wabula mubikola lwa mukama wammwe ng'abikozesa mmwe, ateekayo feesi zammwe ye n'adda ebbali ne mumuzannyira dda tewaako oyo, ensi nebalaba bubi ng'ekifaananyi kye mugisiigira, naye ate nga tukimanyi bulungi nnyo kyoba oli awo olumu nammwe bino mubikola nga mukimanyi nti bye mukola bikyamu, wabula olw'okuba either nga mubeera ku biragiro oba mubeeramu akasente, kati musalawo ne mugenda maaso n'okuba nga mubikola. Agamba abantu abalinga Mariam Wangadya, to ensure regime survival, many have traded their integrity for power, privilege or protection, only to discover that the very system they served has no loyalty to them whatsoever. Nti naye bangi mugenze maaso n'okuba nga mukizuula oluvannyuma nti abantu be mubadde mukolera oba regimu yennyini gye mubadde mukolera gye muyiiriddewo omubiri okulaba nga mugikolera esurvivinge kubanga byonna mubikola for regime survival. Mu bbaluwa eno ng'abagamba nti mukizudde luvannyuma abasinga obungi ti regimu gye mubadde mulwanirire oba gye mubadde muteteekanya okulaba nga esurvivinga ate yo tebalwaniridde, ebasuddewo era ebaleseeyo bannansi babakyawe, tebabadde loyo eri mmwe newankubadde nga mmwe mukoze buli ekisoboka era mubadde loyo bo gye bali. Uliriza, we have seen this pattern repeatedly. Kino tukirabye ku bantu ab'enjawulo ate era nga kizze kiddiringana si gwe gusoose. Kakooza Mutale, Abdallah Kitatta, Kale Kayihura, Peter Erweru, Anita Amongo, now apparently Mariam Wangadya, who has repeatedly resigned as chairperson of the Uganda Human Rights Commission after she was reminded that she is not one of them. Nti bino tubirabye ebbanga lyonna, tubirabye emirundi mingi nnyo. Kakooza Mutale, ku bantu nga Kakooza Mutale, mujjukira Kakooza Mutale owa Operation Wembule yakola buli kimu nga amaanyi mangi, wabula gye byaggwera Kakooza Mutale ng'alaajana. Tubirabye ku bantu nga Abdallah Kitatta
owa 2010 bodaboda 2010 nga bakuba abantu batta abantu babba bakola buli kimu wabula wetwogerera Abdallah Kitatta mwenna gyali mumanyiyo. Tuli ku bantu nga Kale Kayihura eyakulembera ekitongole kya poliisi ne bakola ebikwekweto ne batta abantu ne bakola buli kimu. Kale Kayihura gyali mumanyiyo kyokka nga aliko ne sanctions. Tulabe ku bantu nga Peter Erweru eyaduumira ekikwekweto ky'okulumba olubiri lw'omusinga wa Lwenzululu n'atuuka n'okugamba nti okujjako nga mumuloopye mu ggulu tewali walala we muyinza kumuloopa. Erweru yasindikibwa mu kye bayita post retirement. Era Peter Erweru tasobola kugenda mu ggwanga lya Amerika, tasobola kulinnya mu ggwanga lya Bungereza, aliko sanctions. Wabula nga emizannyo gye yazannya yali agizannyira bakama be abaamuvaamu gye oluvannyuma. Anita Amongo ebibye mu bimanyi kuba bikyali fresh. Anita Amongo yali arrogant mu parliament n'atuuka n'abamu ababaka okubanga abayisanga abaana b'essomero. Kati Anita Amongo ewe twogerera takyalina maanyi ge yalina, takyasobola kukola bye yakolanga, kyokka ate aliko ne sanctions. Alina amawanga mangi gy'atasobola kulinnya kigere kye, naye nga sanctions zaamuteekebwako olw'amampaati agaali gaamuweebwa abaali bakama be. Nti wenjogerera baamudimotinze, baamuweebudde, baamutadde mu mbeera ey'okumulaga nti toli omu ku ffe. Nti kati bano na Mariam Wangadya akyasembyeyo awaliriziddwa n'okulizayininga ku bwassentebe bw'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu. Nga bino byonna byongedde okubalaga oba n'okumulaga nti munnange tali omu ku bo. Whatever the reasons behind her resignation, I think she has taken what could be her final opportunity to reclaim what is left of her dignity. The tragedy here is not one individual's downfall. Nti uliriza agezaako n'agamba nti yonna ensonga eri emabega wa okulizayininga kwa Mariam Wangadya. Kati tufuddeyo oba nsonga ki? Ndowooza agenze maaso n'okukola oba opportunity ye esembayo ey'okulaga nti asobola okusigaza dignity ye. Naye nti ensonga wano enkulu si downfall ya muntu omu. Olw'okuba Mariam Wangadya oba agudde oba kiba kitya, eyo si ensonga wano. It is the fact that this cycle keeps repeating itself. Nti ekituufu kiri nti oba kye tuzze tubagamba ye cycle eno ogenda maaso n'okubanga yeddiriŋŋana badde nga tukibagamba. Olunaamala Mariam Wangadya nga badda ku muntu mulala, olunaamala omuntu omulala nga badda ku mulala. Naye ekisinga otuluma ensonga lwaki tubibagamba temuyiga, era kitegeeza n'abalala ojja kubalaba nga babakozesa nga nabo bataddewo eryanyi, naye ate ku nkomerero bajja kuwunzika be banyigiriziddwa era nga be baswaziddwa. N'abagamba people are appointed, empowered and celebrated not to serve the public but to serve the regime. Many times at the citizens' painful cost, they become instruments of repression against their own people. Nti mmwe abagenda maaso n'okubanga muweebwa ebifo temulondebwa lwakubeera nti mugenda kusaavinga, wabula mulondebwa okutuukiriza ebigambo by'omuntu omu, ebigendererwa by'omuntu omu. Mulondebwa ne muweebwa amaanyi, ne mubeera empowered. Abantu babeera appointed mu regime ya Museveni, babeera appointed balondebwa, ne babeera empowered ne baweebwa amaanyi, and celebrated ne baba celebrating oba ne babajaganya. No mujjukira babadde baloda speaker both okucelebratinga kwabaddewo. Naye bano nti baba appointinga si kusaavinga bantu, wabula kunyigiriza bantu bigendererwa eby'omuntu omu. Kyokka bano abalondebwa bakomekkereza, basindiikiriziddwa, abamu nga bawaliriziddwa buwalirizibwa okukozesebwa okunyigiriza abantu be bandibadde basaavinga. Then after years of unquestioning loyalty, they are dumped the moment they cease to be politically useful. Nti ekisinga okwewuunyisa bano okumanya tebayiga ku nkomekkerero yaabwe bawunzika oluvannyuma lw'emyaka gye baba bamaze nga basaavinga, nga bali loyo era nga bakola buli ekisoboka bakikolera mukama waabwe. Awunzika abadampinze the moment lw'otuuka nga amaanyi tokyayina, nga politically tokyasobola kumugattako. Awunzika akusudde n'akufuula useless, era n'ogenda mu maaso n'okuba nga ofeesinga embeera yemu n'abalala gye bafeesinga, naye tebayiga. The regime abandons them without hesitation. They are isolated and left to face public anger, legal consequences and the judgment of history alone, while those who gave them orders quietly move on to recruit the next willing enforcer. Nti bamala obakozesa ne babakozesa ebikolobero, babasuulawo nga tewali yadde gwe beebuuzizzaako.
kyokka bamala obbasuulawo ne mutandika okufeesinga bannayuganda ababeera abakambwe ku ebyo bye muba mwabakola nga mwabibakola mutuukiriza biragiro bya bakama bammwe. Era bwe bamala obbasuulawo mufeesinze bannayuganda abakambwe gye muli ku bikolobero bye mwabakola, mufeesinga amateeka ge muba mwamenya, ne mugenda maaso n'okufeesinga kye bayita legal consequences, era ne judgments ezigenda obbajajingibwako ne famire zammwe lubeerera mubifeesinga mwekka nga bagenda maaso n'okubawa ebiragiro oba okubatuuma n'okubawa amaanyi nga bo bakyagenda maaso n'okuappointinga abalala babazze mu bifo ebyo mwe muvudde, ate nabo ku nkomerero nga bajja kufeesinga ekintu kyekimu mu bbaluwa gyawandiikidde Mariam Wangadya. It is difficult to feel sympathy for them because this fate has never been a secret. Nti kizibu nnyo era kituzibuwalira bw'okubawulira bakwatibwako ekisa mmwe bantu mmwe. Manga ekintu kino kizze kibaawo ate nga si kyama mukimanyi. Museveni regime has consistently demonstrated that loyalty to him is purely transactional. Nti omukulu azze nga akibalaga n'obukulembeze bwe nti obwesige bwammwe oba okwewaayo mu mukolere kiri transactional. Abawo omulimu musobole omuyisizaawo byayagala, si byabwere ekyo vulaba we biggwa pata kyalina kyakwetaaza. Wakola kye wakola, wanyigiriza bannansi n'akusasula. Contract ewedde mwagala ki? Kati Kyagulanyi agamba kizibu nnyo naffe okubakwatibwa ekisa oba okubawulirwako ennaku. Yesterday's trusted enforcer eventually becomes today's forgotten casualty. Nti omuntu yabadde enforcer wajjo kyangu nnyo olwaleero okukeera ku makya nga y'omu ku bali mu kubonaabona nga bw'olaba Anita Amongo tije buvuddeko abaddewo amaanyi nnyo, amampaati mangi, amaanyi mangi. Bwe twogerera akifuuwa akizza munda. Mariam Wangadya amaanyi gabadde mangi nnyo, yatuuka n'otugoba n'ayita ne security. Twogere olwaleero kati naye victim. Yet each new generation of enablers convinces itself that it will somehow be treated. Nti ekisinga okwewuunyisa buli muntu gwe balonda, bwe bakulonda abanyigiriza Rebecca Kadaga obwongo bwo bukulimbalimba n'olowooza nti nze tebajja kunkola nga bwe bakola Kadaga, ne babikukola. Kyokka naawe gwe bakuddiza mu bigere naye obwongo bwe bumulowoozesa nti tebajja kumpisa nga Anita Amongo, ne babikukola naye ate temuyiga. That is why very public servants should remember that offices are temporary but reputations are permanent. Yabategeezezza nti muyina okujjukira era okukimanya nti office eyo gye mukolamu eri temporary, omulimu ogwo gwe bakuwadde guli temporary, wabula ate ekitiibwa kyo n'obuweereza bw'oweereza mu bbanga ly'omaze ng'oweerezamu by'okoleddemu ate byo biri permanent. Ensi erijjukira biki bye wakolanga. Ensi erikujjukira nti Anita Amongo watulugunyanga abaka ba palamenti ng'obayisanga abaana, watuuka n'okugoba Zaake mu office, kati bakuwadde obere wansi wa Zaake. Ekyo mujja kukijjukira. Power expires, obuyinza buggwako. Titles disappear, ebitiibwa bivaawo. Official protection ends, obukuumi obubaweebwa nabwo bukoma. What remains in your name? What remains is your name, your conscience, and the legacy of the choices you made while you had authority. Ebyo byonna biggwaawo, wabula ekisigala erinnya lyo terijja kuvaawo nti oli Anita Amongo, oli Mariam Wangadya, oli Kale Kayihura. Ebyo bye wakola, legacy yo n'ebyo by'ozza okola mu office yo mu bukadde w'oberedde n'amaanyi n'obuyinza, byo bigenda kusigalawo. Teri muntu agenda kwerabira Abudala kitatta nti watta abantu bawakola ebikolobero ng'okyakulembera akabinja ka boda 2010 ng'oliko amaanyi ga Kale Kayihura. Teri ajja kubyerabira, wabula ate bagenda kwerabira nnyo nti naye waliko waamu oba byonna ebitiibwa na biki bijja kwerabirwa kuba tokyabirina. Abalabula before accepting the role of persecuting, silencing or oppressing fellow Ugandans for political survival or personal gain, ask yourself one question: what will remain when the office and the power is gone? Nti bakulonze, bakuwadde obwa sipiika nga bakamala okutulugunya abaddewo, bakuwadde ekifo nga bakamala okutulugunya kibaddemu. Tosooka okwebuuza nga tonnakkiriza kukola buvunaanyizibwa bwo bw'okusirisa, okunyigiriza n'okukkakkanya bannansi banno. Tonnakkiriza buvunaanyizibwa obwo, sooka weebuuze ekibuuzo kimu nti kye kinaasigala nga ofiisi eno evuddewo, nga buno obuyinza obumpereddwa buvuddeko, nga abasajja banneefuulidde, kiki kye naasigala? Oba naasigala ntya mu bantu? Abantu naasigala mbayitamu
banaasigala mbeekweka biki ebinaasigalawo ng'obuyinza buno bunzigiddwako abagamba ekyo kye bamusooka okwebuuza n'awunzika ng'agamba the Museveni regime does not protect its enablers forever, it simply replaces them. Mukimanye era mukitegeera okuva ne leero nga nze Kyagulanyi Ssentamu nze mbagamba gavumenti ya mukama wammwe terwanirira teprotectinga babadde bagirwanirira terwanirira babadde bagirwanirira teprotectinga babadde bagiprotectinga tebeezaawo babadde bagibeezaawo wabula ebasikiza n'abalala nti gwe bano bona amala okukola ddate waabwe ne bakujjawo bagenda kukusikiza na muntu mulala oba omanyi oba tomanyi oba oyagala oba toyagala olw'ggwe oba oweddeko era oba tokyayina mugaso gye bali n'atusaako omukono Kyagulanyi Ssentamu Robert ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2026 kati ebbaluwa eyo mugisaasaanye akatambi mukatambuze abantu nga Mariam Wangadya ebbaluwa esobola ogenda mu maaso n'okuba nga ate ebatuukako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.